omulungi atugoberera neera tukomyewo ne programu yaffe emboozi tebankadde nga bwe nabasuubiza n'olwaleero tukomyewo ne mwami Ssettumba abasinga gwe mumanyi nga Muzeeyi Chicago. Ssebo buuza ku batugoberera. Abatugoberera bannaye abaagalwa abalungi mwebale tugoberera mwebale tuwabula Ssebo mwebale kutujjukiza ebyaliwo nga bwe kimanyi nti emboozi tekola ki tebankadde okujjako aginyuma yakola ki yagikaddiya Ssebo kaakati olwaleero abagoberezi badde bansabye obanyumize ku mizannyo egyazannyibwanga ebiseera ebyo theatre mwe bazannyiranga bani abazannya gw'onoomanya engeri gy'ogenda okukitemaatema nze kuwuliriza nakuddizaayo bawagizi baffe. Tugendeko mu mizannyo egyazannyibwanga Ssebo tugikole tutya waliwo gye okumanya ekigambo mizannyo ntandika kiwulirira ku leediyo olwo nkyabeera wajjajjange emyanzi eri mpulira wawulirayo ko basudde gye emmotoka gye yamuvulunga watunyumiza kulidde emubende eyo nabeeranga myanzi eyo nejjajjange naye kati wabangawo emizannyo egyabeeranga ku leediyo kwe twagiwuliriranga ne twegomba okulaba ku basajja abo wabangawo omuzannyo gwe bayitanga ogwakadiidi Radio Uganda ogwabeeranga ku Radio Uganda nga gulimu omusajja bamuyitanga Kalayilayi Kadiidi eyasekanga akaseko obenseko banaye ensekezo oba musajja yazisekanga atya nga waliwo abazanyanga ku kyalo ky'Emuduuma Balugejja Muduuma kweffe kati emizannyo egyo twagiwuliranga buwulizi ku leediyo naye nga bw'owuliza emizannyo egyo kwegamba obanga ogamba naasala magezi ki okulaba kuki ku bantu abazannya emizannyo egyo naddala omuzannyo ffe ogwasinga otukwatanga ogwo gwabeerangawo ku lwokubiri ogw'abakadiidi Kadiidi muzannyo gwanyuma nnyo era ngenda kunoonyereza ku egyo omuzannyo ogwo gwa Kadiidi oyo yeeyitanga Kadiidi bamuyitanga Mukiibi. Omuzannyo gwa Kadiidi ninako emizannyo 5 nesifunanga budde kugitaganjula nga ninako emizannyo 5 gyofune gyalinga nange ngiinako malingamu abaami nno omu yalinga nagundi ono Kyeyune aliwa Kyeyune Francis so kati akola ku sita yava ku super abamu be bagibeerangamu. Kati omuzannyo gwa Kadiidi gwabeerangawo lunaku ki ssaawa mmeka? Kadiidi gwabeerangawo lwakubiri ssaawa 2 ku Radio Uganda nga kwe tugiwulira kati gino emirala emizannyo nga lwezaawula gyabeerangawo ku lwa Sande ssaawa nga 9 ez'emisana nemuwulizwa muzannyo ng'ogwo. Kati Kadiidi ogwo gwabanga muzannyo nga gukwata ku ki okusinga? Kadiidi gwabanga muzannyo engeri gavumenti gye yali nga yakajja mu buyinza nawulirangamu nnyo ekitege ebigambo by'okuteekateeka ekyalo RCs bantu omuntu bwakukola bw'ati tomukuba mpulira muwawaabire genda poliisi poliisi esindika omuntu bamukwate bakugjeko statement bagamba gyayigirizanga nnyo obulamu bwa bulijjo obwekyalo zali zakakolebwa ebiseera ebyo. Kati nkulaakulamu tandika okuggyako ne jjajjange e Kampala wezijja e Kampala omanyi munaye abantu abasinga e Kampala nze kitange yabeerangayo naye nga tewali nsonga ekweta Kampala. Jukira abantu abamu kimanyi nti abantu abamu mbozi tebankadde e Kampala bajja kubika nakuddayo bwajja okubika taddayo gwe mukisa wagufunira era noonyereza abantu abasinga oli bwajja n'abika bano baabikidde ate bo oluusi bayinza n'okulinnya ne bagenda mu kyalo ne bakola ki ne baziika naye ye awo watandikira abamu bajja kubika abalala oba onoonye school fees wakkojja ekujja n'agamba awa sente sikola ki sirina kati woba oli awo bwe twajjanga tuzze e Kampala alijukira e Kampala nze natuukira Kibuye waliwo ze Apeland owulirayo nti waliyo emizannyo gye baleeseeyo ogenda okulya nti bamulago Theatre Kings bazze baleese omuzannyo baguyita mukazi muka ssebo ngujjukira ogwo gwalimu omukazi
eyabonyaabonyanga ennyo eyabonyaabonya omwana omukazi mukassebo omukazi mukassebo tugenda ngenda okuwulira nzize bantutte ensambi okusoma mpita ayita ku weekend ensambi nga bagamba waliwo sharing hall sharing ebeeramu baani sharing eyo ezanyiramu abasajja babayita bawanjiibwa ba pigeons ntibazanya muzannyo ki balina omuzannyo gwe bazanya baguyita bunkenke waliwo omuzannyo gwe bazanya nga baguyita nga bunkenke nga bazanya bwe bayimba ekibuga ntandika okyetooloola mba ndi awo nga bantuma oba bantuma waliwo kye bantuma ku National Theatre waliwo ebbaluwa gye bantuma okutwala ku National Theatre awo mpulira ngenda okutuuka okuyingira okutuuka ku National Theatre ndaba akazimbe nkayingira kalimu obutebe bwesimbe bwe buti obutebe bwesimbye eri muno kyekigenda okubeera muno nti muzannyo nti batuula kuki akakatebe koolaba akesimbye kamala ne bakamenya ne bakola ki ne batuula naye bw'ovaako nga kayimirira nga kaddawo nenzijukira mivule walaba kasoma akatabo ka mivule mivule avubuka yatwalako omukazi mu National Theatre nga nakisomako yajja yakitusomera akatebe ako bwe bakatuulamu ne yagenda n'omuwala bakatuulamu yemivule bwe kaavaawo yatuula mu ki yatuula mu bbanga ne ngamba eno gye bayita National Theatre tebazanyira emizannyo gy'eggwanga nga tubeera mu kibuga nga ntandika okumanya nga mmanya Bart Valley wano bazanyirawo mizannyo ngenda okuwulira gye baleetera olumbolege lw'abakayimbira drama actors bakayimbira ebiseera ebyo linda kusoko nzizeyo wali omaze olaba akatebe watuula nolaba omuzannyo gwo nali ntumiddwa butumwa ate emizannyo gyabanga ne schedules time natuukawo ndowooza ssaawa nga 6 ku 7 nga genda tandika ssaawa 8 kakati ate emizannyo egyo kati nga theatre bw'ogiraba tewaali wakwenyiga obutebe bwawanga bumanyiddwa nga era eyasasudde aka n'ennamba kweri n'ennamba kweri ku lisiiti ku tikiti tojja kugamba mbu ofunewe weenyiga theatre eyo yali nga y'abantu nga 3 ku 205 era nga bwe bawera ng'ekolaki tebaddamu kutuula so saalaba muzannyo saabiri nako nawoli bubi baluwa nga bagiddamu nga njeetera muzeeyi naye kati nga bwegaanye tubeera Kampala Pride tugenda okuya ekigambo kye bayita Pride batimbi olwo bakayimbira drama actors batimbanga ekigoye nga bakiyita oba bayitanga oba saike oba saike yebeere emabega we bazannyira saike baana kati saike yebeere emabega we bazannyira kati batimbanga baana kaakati naye nali nalabako omuzannyo dda nga gulimu Alozio Matovu Joy muzannyo kyogwo baguyitanga ndiwulira omuzannyo gavumenti yagusponsoringa nga gukwatagana ku bya bulwadde Mami Senkubuge alaka yaguwandiika Senkubuge ndowooza kyali Senkubuge siyansa ndowooza yali mu Benoni Senkubuge oba yatendeka Andrew Benoni Kibuuka muwandiisi kyali Senkubuge omu ku babiri bonna kale yali gurupu yeemu ngenda okulaba nga ndaba abo bakayimbira kakati bakayimbira kati nga bwe nagambye nti olaba ebintu ebyo ogenda okutuuka okulaba ekintu nga wakiwulirako dda tuli mu kyalo rediyo ezo Uganda zabangako puroguramu matalisi ogenda okuwulira bakayimbira nga bakaveera ndani bagunomoddeko omuzannyo kakati twalaba edda ku ndiwulira mulimu Matovu Joy Alozio mulimu ekikyala bakiyitanga Samantha Samantha ye twakirabanga nga kikola gwa kusaasaanya bulwadde mundiwulira nzijukira kyasula ne Senkubuge oyo nga bagamba tebeekebezza naye nga tebeekebezza kakati nekimala nekimubuulira nti naye ndi mulwadde omuzannyo gwo gwatunyumbira nnyo banaye abaala bandiwulira
muzannyo gwanyuma nnyo kati bwe bandaga nti bakayimbira bazannyiraawo ku Pride nze olwaŋŋamba nti bazannyiraawo nze nali manyi nti mwebali kati bali mu kukola ki bali mu kuzannya kumbe ennaku njereere waliwo bantu beetulidde byabwe naye nga holoza giyingira ntuddemukko ndabe ku bazannya kati abannya togamanyi n'ogamba oba oyo ate yazannya biki n'ogamba oba oyo ate yazannya oba atya n'ogamba akati ngenda okulaba nafuna omukisa ne bannengeza Matovu Joy Alozio Matovu Joy nga ekigambo Alozio Matovu Joy bwe yabanga akola akalango kabakayimbira nga agamba the music as usual by me kati muli mundiwulira nga yayiyanga ennyimba mu mizannyo gyabwe mwalingamu obuyimba bwe yayiyizangamu Samantha onzisa omukwano tonzisa omukwano mwalimu akayimba ke yayingiramu abandi nziise benziika biremerembe kagamba nga bitiisa nga bitiisa obuyimba obwo bazanyirangamu nga butiisa kati muna entuula mu theatre wenfunira chance okulengera ku Alozio Matovu Joy Alozio Matovu Joy mulaba ntya ngali kuki kati kumbe mabega wa Pride ate balinayo secondary Pride oba senior secondary school bikoze bitya mune Pride eyo kati ngate mabantu be bali mu management ya yali musomesaawo be bali mu management y'essomero mpulira gwe mukisa kati olinga nnyonnyola ngamba bano bamatu bano bakayimbira basoma basajja bayivu tebagwa mu kigwe basoma ne batikkirwa okuzanya emizannyo mu Makerere University era bafuluma batikkirwa kuzanya ki mizannyo Katemba ngamba nono Kampala ajja kunyuma andaze byesikolanga ki yembadde simanyi abantu bembadde mpulira ku radio bempulira obuwulizi utandise kubota buliro naye tewaliwo chance omuzannyo ogwo tebaguzanyanga ku stage tebaddamu guzanya ku stage nti tugulabe naye kyempulira waliwo omuzannyo gwe nalabako n'amaaso gange waliwo omuzannyo gwe bayitanga bukedde bannyanike ogwo nayingira mu Pride n'engulaba nayingira mu Pride n'engulaba kaakati ntina tubeera mu Kampala nfuna omukisa ngendako ku Bati Valley Bati Valley eyo nali nagendayo kodda ku biseera bya Jimmy Katumba ndebe nagendayo ku biseera bya Jimmy Katumba twava ku ssomero Nsambya ne tugendayo nga tugenze mu by'abayizi kuzanya mizanyo gy'abayizi naye ndowooza naku lwe twagenda nga Katumba ate bakola practice ne batulaga nti wano Bati Valley Katumba manyi yali teacher qualified yali musomesa ekwaga bagamba yasomesaako n'ebolobe eyo yava bweyogerera awo yali musomesa mu tuufu yennyini qualified teacher ne batuyisizaamu awo mu Bati Valley kaakati okudda mu Bati Valley era naddayo kulaba mizannyo ngenda okuwulira Katole Bwama naye ayina Diamond Esembo ayina muzannyo ky'ebiseera ebyo yayina muzannyo Diamond Esembo yayina muzannyo bagwali Tunuusi yayina omuzannyo awo kaakati ne tulabirako ng'ate omuzannyo ogwo gwalimu ebiseera ebyo nga azannyisa ba Mariam Basemakula Mesa akyabo Mesa Kisemakula ali muzannyi yazannyako wa Katole Bwama nga muzannyi nga muzannyi nzijukira ka party kendasanga nga bali mukuzanya nga sinayingira nga mpulira omukazi yeegayira ennyimba za Semakula zasooka oziwulira zintomedde ezi yasooka zizanyira mu mizannyo egyo yazijja yazanya nnyo nga mpulira omuwala yeegayira gwe Semakula kati ondese otya okutinyatina munyi emizannyo egyo waba sewe yalinga layini bwe mba munayingira ku 8 nga musimba layini muyingire ku 8 agwammwe kaakati she bwe yaggwanga eya 8 abasasudde ku Bati Valley okulaba so eya ssaawa emu era mubeerawo wabweru awo nga mutudde nga mulinze kaakati ekizibu kyajjiranga abantu bwe banyumirwanga emizannyo nga bano abasasudde balemeramu n'ogujja bagulabe n'ogujja oba oli ayinza okuba yasasudde
yasasudde oluusi abadde mu muzannyo bw'abeeramu agenda okulaba munne tazze gwagula n'amugamba ate kati nzize oli era addamu aguze tikiti 2 kwegamba emizannyo egyo abantu nga bagyagala nnyo kaakati mba ndaba Bat Valley tulaba egyo bakatuli tutandise okulaba Diamond Esembo bazannya kati mbuuza bannaye emizannyo gino ate gye bazannyanga ku leediyo Balugejja Bakadiidi jo nga tetugiraba bagizannyira wa kubanga nali badde nze njagala ndabe ku mizannyo gye nali mpuliddeko bano si bamanyi twawuliranga abasajja ab'amaanyi olwo Kadiidi mukutte n'erinnya ye Abudu Mukiibi kati mbuuza lwo omuzayi wange bamuyitanga Ssemwanga Lutaaya namugamba yeyambula erinnya lya Kadiidi oyo kati Kadiidi oyo nga yayimbako ennyimba enkadde alina oluyimba yayimba baaluyitanga Beekatondoopa mbadde nsaaga Kadiidi ye yaluyimba Kadiidi ye yaluyimba era n'akayinja yakandaga nga Kadiidi yayimba Beekatondoopa mbadde nsaaga omwana mwagala yali Kadiidi munnange kayinja kalina ennyimba 2 olw'emabega saalugendako nnyo naye Beekatondoopa ono nange lwannyumira era oluyimba olwo w'olusanga mu kompyuta yonna ffe twalukola ne muzeyi Ssemwanga Lutaaya okulussa ku digito lwaki temwawandikako nti Kadiidi tetwawandikako nti Kadiidi egamba yensubi gye tukola mu bulamu ekintu n'otakiwabudde so twali badituteekako nti yali Abudu Mukiibi Kadiidi tetwakikola yali muyimbi mulungi oli ayinza kumanya nti Kadiidi yayimbako naye nga yali muyimbi naye kitangaza wakiri leero abatulaba wano bajja kitegeera nti woolabira oluyimba nga luliko Beekatondoopa Kadiidi omuzannyi w'emizannyo eyasekanga nnyo akaseko omuzannyo gwa Kadiidi ogunyuma kaakati ne bagamba ebyo byali byadda bano abasajja abazannya kati baki ba mulembe ne bagamba ti abazannyi abaliwo waliwo bakayimbira waliwo okayimbira biseera ebyo Mike Kakande nga be bagikulira ate Mike Kakande yayimbako yayimba luyimba ki Mike ayina oluyimba lwe yayimba olwaleero nja kusuula kansanga yayimbako n'akolako ne ku leediyo so kati Mike Kakande yasooka okubeera omukulu bakayimbira nga bano betulaba kati nga tebannagira ye yasooka okubeera bakayimbira ate ye yali akyagala kifuula nga kya nnyimba kuba yali muwandiisi ayina ennyimba nyingi ku mayinja kubanga yayimbako ne Margaret Kivumbi Margaret Kivumbi obwomumanyi yakolako ku leediyo Uganda yaliko RDC w'Emityana yaliko mu byobufuzi Margaret Kivumbi nalimba abuzaabuza ne Margaret Nakibuuka Nakibuuka kali nalwawo nnyo okubawula Nakibuuka kali waawo ke kayimba nkwagala nnyo Siiza jangu gye ndi mama John wange kakyala no kafudde recently mu 2000 awo kali katuga kyalani mu Kiyembe Margaret Nakibuuka oluyimba lwe nsinga okwagala baluyita azina kala ligwotalidde jangu gyendi omulenzi wange balute ayimba jangu gyendi mama John wange era baluyita John wange yakubanga style gye yakubanga bagitanga dingi dingi jangu gyendi mama John wange kala ligwotalidde ayimba oluyimba luno nze nkola etyo omulenzi wange bwe twazannyanga gye era yeye oluyimba yalwero era y'omu yoyo Nakibuuka oyo badi tubaye tuli ku Margaret Kivumbi n'ogamba nti wali obakolaki wali oba mistegeeza ni Margaret Kivumbi yali muzanyi yali muzanyi ddala mukazi yakuba ne mmundu yali mujasi zaayita Museveni wano Ntilana Margaret Kivumbi oyo yayita saaga yaliko RDC yandoza kikyamuwesa ndoza muzeeyi yakola ki ayika muzeeyi yamujjukira muzeeyi nga bw'omanyi bw'ateerabira kaakati banyumiza abazannyi kati bangi bakubiri ebyalinga ku leediyo gw'oli ku bya leediyo bemwatuulanga awo kati bano bazannya genda ku National Theatre olabe Alex Mukulu yotuuka ku National Theatre nga mwami mukulu ate nga mukulu kye yeekola eyo naye ng'olugezigezi lwalina lwaki mugamba Alex Mukulu
Alex Mukulu yali musajja muzibu nakati. Njogedde naye enfunda eziwera. Nze olugezigezi saalulaba. Tolulaba? Wabaddewo ku National Federal nga Katolu Bwama afudde. Wano juzi katukungubagira Katolu Bwama. Saaliwo. Kati waliwo okwogera ku bya Katolu Bwama mu National Theatre. Kakunyumize. Munnange Alex ajja. Walingawo kana omwami yakolanga ku NTV eyo yalinga sukati yagenda bweru omuvubuka oyo ku NTV. Yali NBS NBS. Wali awo mawulire. Yalinganga bakolanga ezo bayitiza zo kugira ogamba ono omuvubuka kweta Case. Case. Tugenda kulumbe lwa Katolu Bwama memorial lecture. Bagenda. Alex Mukulu yajja lafaki azemo ne mwala we alina kimotoka kye kimyofu. Bwajja Case adduka amubakire. Amujeko bayiti ndowooza. Mukama wange Katolu Bwama amuteze microphone. Bampise kwogerera wano. Gendo yingire munda muholo. Je tunayogere. Je ngendo okwogerera. Wano njagazaaki. Naye atolo si lugezigezi. Ezo principle. Anti principle. Zibeera bwe bato mu bantu abasoma. Abantu abasoma. Yesebo. Nule gisinga tugamba nti baki? Balugezigezi. So tebaba balugezigezi. Kwanga omuntu yasoma yayambala galubindi ajja kugamba naaba mu ngalo ogire tulye. Uli ayagala kulya. Kalinga bangamba basajja bazanya emizannyo wano ba Alex Mukulu. Ayina emizannyo, ayina Satyrs of Banana. Ayina nzijukira omuzannyo gwe president gwe yajja n'alaba. President gwe yajja n'alaba. Yagambira abakulembeze tebalina amatu. Amatu n'amusaba aleke kukola ki? Aleme abirina amatu. Yamugamba aleme kukyuka. Bayiza waate bino mbozi tebankadde. Ojjukira na kano. President oyo lumu Afirigo president nga yakatwala obuyinza. Sinana muka. Afirigo yayimba ko oluyimba. Baluyita MPC. Oluyimba olwo yina. Yesebo. Moses Matovu yennyini. Yaluteka mu eddobozi. President ajja abalabe. Matovu ayimba. Nti Museveni yatugambanga ti MPC. Mune president n'abagamba nedda ebintu ebyo sibyagala. Bwe naavaawo era mwe mujja okuyimba nga munyimbako ki nagamba saagala munyimba zammwe bya bufuzi. Kati Alex Mukulu amuzannyo muli bw'ogambyeko nti njagala osigaze ki amatuugo. Amatuugo tokyukanga ssebo. Ate Alex Mukulu ennaku yatugamba nti Uganda weeyimiridde kati osobola okuzannya omuzannyo holo nejjula ate gwe agenda okuzanya n'otatuuka. Ebigambo bye omanyi alinganga eyasoma philosophy abuzaabuza akuzza wano naye ate ne twamubuuza otegeeza ki? N'atugamba nsobola okuzanya omuzannyo nenguwa erinnya nembagamba mujje essaawa zino nguwadde taito mujje mulabe mujje tuyige bwe tujjako gavumenti. Ne bajula. Wala muzannyo ogwo ndihole ekola ki? Ejjula nebooga. Naye gwe yaguwandiise. Kati gwe yaguwandiise gavumenti yonna ne weeba yaani ejja otimbe anti ebipandoolo. Mujje bannansi tuyige bwe tujjako gavumenti. Okimanyi gavumenti ebeera sure ndi omuzannyo we guggwera ebeegenze. Waliwo gavumenti eyinza okikkiriza. Teyinza kikkiriza. Era twamaliza tukkiriza nti musajja kyayogera kiki? Kituufu. Alex kyayogera kituufu. Kati omusanga ku National Theatre. Ku National Theatre. Nga kyeyeekola. Olejjula naye nga emizannyo gy'azannya so z'aba minisita. Kati waliwo ffe tulina kugenda waliwo ffe kati abannansi aba bulijjo tulina kugenda eri mu oloze Mulago Seta King. Tulina kugenda mu Bakayaayu. Bakayaayu
walinga bakayayu bazanyiranga mune ba minister ba Nyombi Tembo. Yes sir. Nyini miso Nyombi Tembo so muzanyi wa Katemba. Yes sir. Awedde banyumiza. Bazanyanga ne Uncle Dika muli Masempaka. Tomulabo gendo kunonya abayimbi kunonya bannakiwuka. Ekintu akiri wakati. Muzanyo Katemba amuluma. Bazanyira ddala nnyo ba minister Nyombi Tembo. Yazanyiranga mu group ki? Yazanyiranga mu Kayayu. Waliwo ne Kampala Drama Kitazi. Kampala kuba P7 emizannyo gino ogiraba tebasobola kuwa stage nga wakajja kati newunya Ebonize Ebonize nti waliwo gimanyi yali yazanyira Labonita naye yasooka Bat Valley jukira Katumba gye yasibuka kati edda mu Labonita naye oyo abazanyi b'emmanyi olaba Paul Jingo muganda wa Rebecca Jingo yawandika okutandika okuzanyira mu Ebonize ng'ali ku Nakivubo Bulu mu P7 nenga tebamukiriza training zonna nazikola buli kimu nenga ku stage talabika nenga tebamutazanya so bagenda ngokuwa ng'okenkuse ng'omanyi era abazanyira kwa abasajja ba Alex Mukulu ng'ayana entuka wali ewe mu kibira wasula omanyiwo Emengo mu kibira wasula eyo olaba nti si wa bulijjo abasajja bayina bayina amanya bayina amanya kati omuntu agamba nze ngenda kuzanya omuzanyo naye nze sijja genda mwezi holo za bbali so yange olulaga nja kulaga olulaga lumu kuchoga muno bamuwa ku ssente ssebo omuzanyo gwe ngoyina ogwachoga bamuwa ku ssente azanye kuchoga mazanyira abachoga Alex Mukulu kugamba we bamulabaawo tebalowooza nti yeetaddewo bweteeso bagenda ne bamulaba mu bino biyolesa ekitone mutuufu ne biyolesa ekitone olaba nga aba ayambye buyambi okubaawo abasajja ne bajja ne beekongerawo mu maaso ge siniya yabeeranga ne fire bati kubanga bo bapulaninga ekyomuzannyo gino baali bakiyina mu idea naye fire yafa takirabyeko kubanga endongo yedda yabanga ya misana sawa bbiri ng'endongo ewedde muzze waka bbiri ez'ekiro Transday kati nga bagamba Alex abo bazannyenga emizannyo emisana wano bamala okuzannya emizannyo naffe tukubemu kuki ku ndongo era naseka waliwo ojjukira Alex Mukulu bwe yali kuyolesa ekitone waliwo abavubuka b'e Busoga abajja ne bazina Muwunya boys n'abagamba muwunya n'abagamba muwunya boys oyo omusajja we Namutamba tumuyita wa kusaaga n'abagamba bannaaye muwunya naye kyansanyusa kiri kimu yabawa amagezi baridingirako ate yabawa n'amagezi kubanga yabawa n'eddagala ate nga sirya ssente aga munonge bombo yabagamba munaabe bombo zinakatwalira n'abaana bange nakayetera abaana nogaba bw'olabanga olina ekizibu tolina perfume tokola ki genda naabe bombo yabagamba muwunya bannaaye mulekerawo okuwunya bali bonna baaseka naye Alex Mukulu bagamba ekintu kiba kituufu olaba yagenda n'agamba ono Nancy Kombi nti genda wemulira abeewammwe katambula ate kamuyamba kakati enkeera waliwo abamumanyi nti ntera okugoberera Alex Mukulu ne bajja ne baŋŋamba walabi Alex Mukulu bagenda mugoba ku gundi ku programu kubanga yalabisizza abaana nga bazze ne bazina n'agamba nti bawunya ne mugamba mu kuwunya wawadde oyagala awandikewo kigambo naye ate Alex Mukulu kye yakola ekyo ndowooza naffe abaali batabigoberera twatandika obigoberera lwa twadduka netugamba yagambye atya omuzannyo gwa kigenya guno mbadde nzirayo era wemba njagala okudda kuba kayimbira waliwo emizannyo egyazannyibwanga kiki kye naggambye nti nabuuza emizannyo ndiwuya tebaddamu guzannya ku stage nembuza lwaki nanga gavumenti yagugula batandika okugulaga abantu kati sagugenda ku TV kati kigenya agenya ono naye waliwo kigenya agenya era na gavumenti yamusasula nakirizibwa n'agenda ku TV kwegamba nga ye walaba bamuzannyisanga bazanyanga obulamu bw'ekyalo abakulembeze beeyisa batya bamulaba onye neyefuula mbega ate awo gurupu zajja era zimeruka kati jjukira
Abe Mukibi Afri Talent. Afri Talent. Nenga mkusoka Abe Mukibi yakolanga ne bakatolubwa. Abe Mukibi yakolanga ne omugavendugwa. Kituufu. Kubanga amuyina ko Oluganda. Yakolanga ne omugavendugwa. Olowolo yaabwe theater yaabwe yali Kyaggwe Road awo. Palo Theatre. Palo. N'omugave. N'omugave. Gye yali ndowooza ne Mariam. Ne Segawo ono John. Kati ebiina bigenda bimeruka. Waliwo ne group eyekutula ku gundi kubakayimbira. Group cheyo bagiyitanga Nefa Sajimanyi nayo yagezaako nnyo okuzannya naye yalizannya muzannyo gwa byabufuzi. Abamanyi abaludde mu kibuga mujja kumbuulira. Group eyo bagiyitanga Nefa yazannya omuzannyo baguyitanga Red Carpet ninga kujjukira baguyitanga Red Carpet. Red Carpet byali kitegeeza byabufuzi baali bazannya President Museveni. In fact kalakita ya President Museveni neya Semwogerere. Museveni yali president ngabo yajja okununula enseno okugira okumatiza abantu. Nefe yo naye era teyawangaalawo. Bagitanga Nefa simanyi oba yabulirawa simanyi yali agikulira. Kati bawanjibwa abapigeons baaliwo. Bawanjibwa wadde wayogedde ku bawanjibwa mwalimu bantu ngaki? Mwanjibwa mwalimu oyo bamwita Charlesani ye Charles enyali enderabidde omwami we yajja nampa egundi nenga ye Charles era yali akulira yo Sevianize. Charles Mwawugwa ayambadde ndijjukidde. Yalina mwaba Mwawugwa ayambadde. Waliwo oluyimba baluyita obubaka oba waluwulirako olwagambaga mwami wange omutima ewoje guli mwami wange zikiriza nkutikke obubaka bwange. Era yali ayimba yali mali gundi oli muka Kabuye Sembogga Jane Kayanja. Jane Kayanja. Bwe baali bazannya. Twagala ebintu bino bibize bibeerawo kati nja saafuna mukisa kumanya olaba omuwala ono akaana kana akazannya mukazi mukasebo. Omukazi mukasebo akawala mulimu akawala kazannya akawala ako. Bangamba nno waliwo gwe nali eryambuulira. Omukyalo yatulugunyanga omwana bamutani erinnya. Omukyalo erinnya sirijjukira. Waliwo yali ngamba naye nange nvudde mutwe. Naye nga baalira beemulaga eyo. Omwami oyo yuno abadde akyaliwo oba yaakafa. Omwami oyo abadde akyaliwo bamulaga gundi awo. Bamulaga Gosieta King baazannya nnyo. Akawala ako badde oyagala kwogerako ki? Akawala kyemanyalako kazannya bulungi. Kebaali babonyabonya. Kebaali babonyabonya. Bambi kakazi katookalaba kakuze kafunye chance kagadde okufumbirwa bambi abantu bajjukira bwe kayagalira okufumbirwa ate kino ekyane kyajja n'omukazi ne kivuluga abazzo okukola ki okawasa. In fact bakola ekintu ekikyamu ne babba ssente z'abako ne bagamba ke kabbye kati abako bambi basajja battu ne badduka ekibabu kakawala kennyini ne keegayirira banambe munyambe mu ntwale ne bakasamba n'okukasamba kandi atwala ki naye lwakuba oluvannyuma byamaana ebibeefuulira. Waliwo omuzannyo ne guleka gugwaddako nzijukira okugulaba mu Muzeeyi Class Kawalya. Omuzannyo baguyita omuli oluyimba lwa Nnyonyi Ntono. Omuzannyo baguyita batya ogwo? Gugamba sigo bayitanga Nabbanja. Omuzannyo ogwo makula ga kulabako ngujjukira ogulabako ku TV amakula ga kulabako gwali mu Class Kawalya era egyo gyakumanga mu National Theatre Sebo gyali gya bbeeyi. Kamanyi Kawalya yalinganga nnyo mukwano gwa Serukenya Wamala. Serukenya yawandiika omuzannyo ogwo. Serukenya baali ba mukwano nnyo era ogwo omuzannyo gwali gu National Theatre. Bakadde bange banyumizaako ne Muzeeyi Class Kawalya yedda nga tuli bato nti eri Wamala mwe yatundira ebinyeebwa waliwo abaagulaba. Oli oluyimba lwayimba najja ndi muto wa myezi 5 najja ne maama wange nga kitange yafa dda kyenva ntunda ebinyeebwa. Hamadi era n'oluyimba lwali mu muzannyo ogwo. Ne Kawalya yayimbiramu oluyimba lwe bayitanga kulabako oli wala gondi obwoko. Ne Julie Sesanga n'ayimbiramu Nnyonyi Ntono. Oyo Julie Sesanga ayimba oluyimba olwo? Julie Sesanga nga mukulu. Alina okubanga emyaka gy'oluyimba mu muzannyo ogwo. Omuzannyo ogwo gwadda. Omuzannyo gwaddako. Julie Sesanga tugeze
oba kati bamuyimbisa nga waliwo yasooka okuyimba kiyinza okuba kuba kijja gamba nti Julie Ssesango oyo yenkana kiba kitegeeza omuntu ayayina okuba nga yenkana ne ba Eri Wamala style ate tekimulabika tujja kunoonyereza omuwala eyasooka okuyimba mu gundi ogwo naye ng'ereka version empya kuba version eyasooka eddoboozi eryasooka lyali mu lulimba kati Julie Ssesanga kituufu wano yaluzzeemu naye nga yali addamu byakawalya kubanga version empya ndaba eri clear version enkadde ekwakwaya nnyo yakadde nnyo kati Eri Wamala bagamba ayimba Muhammad kakati wegamba abantu wano watundira ebinyeebwa nga amaliriza mbu oluyimba nga wanyuma abantu yasikira ddala ebinyeebwa n'abisiba mu lusoggo era wano bwe yagamba mbu kanyiikirire ebinyeebwa nfune ez'olugendo kyefaananyirizaako nga Amiri Sseŋŋendo bw'asaba transport mbunna abantu baasimba layini okumuwa ssente okugula ebinyoobwa kati ye muze Eri Wamala mu muzannyo ogwo yali azannya ngani nze Eri Wamala sinza kumanya pati gyali azannya naye ndoza yali azannya ng'omuvubuka ali ku ggwanga kubalabako yali mwala mulungi ndoza nga bamulungi kulabako kapaati yako nakalaba mze E-class nga ennyonyi ntono then kulabako nga ye muwala kubanga yali omuwala kuba wali Eri Wamala muwulira agamba nti ye n'abawala bakuwasa bakoze eki bamubuze ate nga ye ayagala bawala bato bamufunira omuwala naye ng'omuwala teyamusimba era omuwala n'agamba nedda kivola bagamba kantunde ebinyeebwa nzireyo ewaffe nfune ez'olugendo ŋŋende nfune omuwala kuba nze ate njagala muwala muto nnyo wadde nze nina emyaka 4 teeka omuwala ono yagamba Eri Wamala ndowooza mukadde so kati abasajja olaba music bamugjangayo ne bamussa mu mizannyo Kooti Lutikko ono wamuwulirako Kooti Lutikko namuwulirako naye nagwo gwali muzannyo gwa ku radio engeri omulamwa gye guli mizannyo Kooti Lutikko ono bakaswigiri ku radio Simba Kooti Lutikko naye namuwulirangako saawa yabangawo oba 2 kitundu oba 3 kitundu gwanyumanga byanyumanga twabiwuliriza naye ndowooza kulaba twali tuli ku Simba naye nga neri ku CBS waliwo wabangayo omuzannyo baguyitanga Buganda Tweganje sibijjukira bulungi obuyeyizibwa Martinus Kakintu naye olaba Simba yalina kuba ya katemba nnyo kubanga foundation material ya Simba entandikwa yonna yonna Alex Mukulu bagamba ekyamugjayo ki Alex Mukulu ekimugjayo yali ali ku program menya kwasaka ja program alina program ey'ekiro gye yaliko oli n'akuba essimu n'agamba halo gwe Alex Mukulu nti nzi wano ewaayise wenkanira capati Alex n'agamba buli abantu benjogera nabo njogera olatwagambye nagambye musajja alina olugezigezi gowakada kakati gwe munaye oli wakola radio tukubako amasimu nange musajja watu naguze airtime wange nkubye essimu yange nkanda capati Alex yagamba level z'abantu zenjogera nabo yenze Alex Mukulu yali yayitalinya ki ku radio Simba ndijjukira neri nvudde muto erinya wala nange sirijjukira Kalechezi Kalechezi no wanu bajjukira okuweereza omupiira nga radio Simba yakajja yaweerezeza omupiira baakube eddiba zijjukira Alex Mukulu kakati olaba abasajja ngabo emizannyo agizannya okuyimba bamulabeko ng'akubajjita namulabako ewuwe bw'aba akubajjita bw'aba ayimba yeekubira sola agyekubira agyekubira tewali naye ate ye mu kwogera kwe yaŋŋamba ebyokuyimba bino abigenda mu bugenzi naye ng'ate bayimba nnyo mu River Nile yagamba si kintu kye naye wano mu kuzannya mu kuwandiika gurupu ye bagitanga River Nile mwe yali tebayimba ennyimba nga Asiita Senga Mpa Eddembe Okusalawo Kwange yayimbira ddala naye munnange kati wanaza ayimbye ebyobufuzi ayimbye ani aleese obwavu ab'Ennamutamba ayimbye ab'Ennamutamba kale alabika akakakukako era ndowooza olaba nti anti yetayagala kukola kintu kye nemukikozeseza bwereere ali principled boy kuba kati bw'anaayimba oluyimba bannakampala nga mwogera ayimbye Sekiriba kya ttaka njuki erimbikira erigenda egwa kati ye oluyimba lwe agenda okulaba alusanga ku street
temusasudde mu luzannya kuba ennyimba zazitunda America ye copyright gyazitwala oba ali mala n'afunamu tewali amanyi ajjafuna kubanga musajja muwandiisi mulungi ate kati ndowooza olaba emizannyo gino gigenda gikola ki abantu bakyakati baganidde eddala okugenda mu theatre yo yaggwawo theatre egenda eggwawo oba comedy yagyonoonye twayinanga endaga muntu bano batimba nga theatre ezo Pride Bat Valley National nga Nairo theatre abantu tebakyafugika nga batwalayo emizannyo endaga bano bayebonizi batambudde bagenda gulagira eri bano kayimbira bagenda gulagira labonite egenda kulaga abagenda okulaga mu masomero emizannyo gyagendanga nnyo mu masomero ekyasula theatre ndowooza abantu bano abantu baagaana kati okutuula awo oba abantu ate Alex agamba nti abantu ebizibu bibasusseeko abantu nze ate mbadde ndowooza ebizibu ebitusukkako tulina kujja mu theatre tusekeko onoonya kyangu kubanga kati emizannyo egyo waliwo abasajja abeeyitanga nga basooka ne bayimba ennyimba z'amaloboozi ezo olwaleero binebinesa tulina essanyu bannange okubalaba gamba nga birwisa naye kati omuyimbi atimba 5-5 kati omuyimbi atimba 5-5 ne Alex mukulu yakitugamba twamubuuza mukama wange theatre ebadde etya n'agamba sikyalina budde bwa muzannyo abantu kubaleeta mu theatre abantu baagala kuba boggolera boggoleze ne tumugamba ngaani n'agamba muli abe mukibi bwaba boggolera mukola nze agamba nze nina obudde obuboggolera abantu kankubuuza ekintu ekyo lwaki bba bakola ku radio abakuba obulango bo balowooza ffe bannayuganda tetusobola kuwulira nga bogeddeko mpola teri kalango kabeera ku radio nga tekawuggana anti kakati abantu baatulaba embeera zakyuka kusasamaza kwegamba baba baagala kusasamaza busasamaza kwegamba bitaabuse bintu byakkanga wawulyako yakolanga akalangedda lyanda kulyanda enda kulata mukaze mpaka bamuyitanga omusajja yali mu luyimba lwa dokita olwavanungi omusajja omukadde yo yakolanga obulango bamuyitanga Nsamba yabeeranga yafa lwaki batuwogganira bwogezi oba kuwoggana kwegamba abantu kibuli bannange naye luli musajja yakolanga n'agenda ku lediyo Uncle Dika mulima Sempaka n'alanga bannaye endaga tugenda kuba n'endaga bbiri oludaga olusooka ate bwe tumala tugenda Bulaaya bannaye bwe tuva e Bulaaya mutulinde n'ekiki n'ekipya nga nsimayo amafuta g'ennyonyi nga tukyaliko amafuta g'ennyonyi kati ate nabo baalanganga omuzannyo ba Ebolies balanga simanya London kwagamaya ate bamulanga wano nga bamulanga wano ate mu Luganda n'ogamba kati ate oba abeeranda ne bategedde anti we bagendanga nze nsuubira bazanyiranga bannayuganda ababeereyo ate bagendanga kuba kubanga era bali baba tebabitegeera bakubanga buhols obutono bannayuganda bajjula obufu obulimu bannayuganda era beekuŋŋaanya nti tugenda kujja mu gwa 8 nga 18 ne bajja okubala naye kati tugenda kukola tutya banne nsaba abatulaba tugenda kukola tutya okulaba nga abantu bakomawo mu theatre banatugamba abantu omuntu yajjanga mu theatre ezire ezisali za bbeeyi nnyo ne bagitega n'emikeeka mu maaso abagamba abakyala b'obwana mutuule wali theatre n'ekwajja teri akolola owakana akakaba ne bamugamba maama sooka ofulumya obwana ebweru okole ki omuyonso onodda kubanga theatre baba bazanya jjukira simanyi lwaki akalombolombo ka theatre tebassamu mizindaalo sound ate ebiseera ebisinga ate abantu era omuntu ayogeza ddoboozi lye ddoboozi lye tebassa mu mizindaalo ate wano mu okulaga paati n'obuyimba bubaamu kwana nalabako omuzannyo gwa bakayimbira ogwo munasooka okuliira oluyimba lw'ekikongole baayitanga aye Africa nga mu interview baba bazaawo gundi kateni ne bagisiga neddawo wano gwolaba ku TV ennyimba zibaamu naye go ku stage tezibaamu stage zibaamu nga bagenda mu interview nga we baziteeramu nga bazaawo sayiki eyo kwegamba tetumanyi kye tugenda kukola emizannyo gino gikomewo tomanya banateesa naffe abantu abaali okimanyi nti waliwo eyazannyanga waliwo we baayitanga batabani ba kisiikirize bali waabwe wabawulirako
abazanya omuzanya abazanyanga n'ensolo Lisani Mubiru yazanyanga n'embuzi Sepene mbuzi tebankadde uli yajjanga n'embuzi ye ng'azanya n'embuzi abawuliza bajja kugamba abatulaba nga yazanya na mbuzi naye nagenda okwetegeza nga ndabanga oba Medicine kwe yali ng'azanya bali babayitanga batabani ba kisiikirize Medicine kwe yaliko omuzanyi we yazanyako emizanyo mbakayimbira yali yazanya ogwo basenkubuge bali balugeze nnyo bakuba akalango ku TV ku UTV nga senkubuge agamba mujje mulabe galubindi eziriko wayipazi galubindi zaliko wayipa ngabala ng'omuzannyo gwabwe nga ziriko wayipa kati namugamba wayipa tunamanya tutya nti zikola kakati nga tubalina okulaba nga waliyo enkuba wayipa zikole ki zikole bantu balabe nti zikola omwami bamutanga Lisani Mubiru yazanyanga n'ensolo yazanyanga n'ensolo ye ensolo nga mbuzi yagitanga Sepene oyo yansangako ne Masaka nga ngenda liri ku stage ngazanya naye ati ngayogera nayo nga naye Sepene megira ne uuna namu najisika yaguzanyiranga wa ku stage mu holo yawa zona Kampala ng'abantu bagendayo ne bajjo ne masomero waliwo omusajja abadde nga ali ku Simba yabeeranga n'ekiriga omuwulira twamulabako naye kanalisita omusajja abadde ayazanyisa endiga ku stage ng'abeera nayo ng'agikozesa comedy ng'agitwala mu bivvulu namulaba ku mupiira oyo ebintu n'abantu nga beekoze naye ebisolo munaye gyebiri abantu beekoze ebintu kuba nejjo wano mu kugundi mu Musinde gya Kabaka tewalaba embwa yadduka nga eyambadde gundi naziraba nezira kaziba ntendeke ndowooza ensolo ezo zaabanga ntendeke kale bannaye tusaba emizannyo egyo gikomewo emizannyo egyo bannaye gikomewo gyayigirizanga abantu yani olozani yasinganga okujjuza abantu bakayimbira bano kayimbira yajjuzanga kayimbira yali yamaanyi nnyo ng'asinga ku Alex Mukulu kayimbira yali yamaanyi nnyo nti ekirala ekigifuula ey'amaanyi okugenda mu bitundu ebyenjawulo enkya wano enkya wali oyinza okwekanga nga oli akusinza okukola ssente ne Ebonies bajjuzanga Ebonies naye ate era ekizibu kya butagenda mu bitundu bya njawulo kuba Ebonies Jimmy Katumba ng'akyaliwo edda baagitambuzanga naye ng'ekuba bisaawe abantu bagambanga nti walabiranga Katumba nti anajja loole y'ebyuma ttata yasookanga neekola ki neeyitawo n'ebituusa then awo ne bakakasa nti Ebonies Katumba ajja basenkubuge baafuna nnyo abantu bakayimbira baafuna nnyo abantu bayinza oba baafuna n'emizannyo gyabwe tegyalinga gya bbeeyi tegyali gya bbeeyi oyinza okwekanga nga Alex Mukulu ate yabasinga omanyi kirasi kubanga balinanga olulaga lwa baminisita endaga z'abatumbuto tumbuto Alex yalagiranga National Theatre yokka teyagenda tobujjukirako nti oba yagendako ebbalibbali National Theatre baze ku sharing hall okubalagako tajjaayo erina abaagiwamba yalinga olwo ogiraba basheviani bayo be baabeerangawo awo n'oyo omwami Charles mwawu gwayambadde oluusi ne bamulaga abo bagenda nga bagenze mu masomero bagenze bwe batyo kale senga olaba emizannyo egyo senga gigenda gikomawo kati nga nabino ebya gavumenti byolaba mbu muyonje ebifo byammwe ku mpaka ebintu ebyo bigenda bisomesa abantu drama oyo message bagiteeka mu ki mu mizannyo muli kwakagira emizannyo gy'abakadiidi bagiranga owa RC wuyo toyina akatandaalo akatandaalo kwe kawuyonjo wajimbala banaye kawuyonjo omugenyi bwakyalo omusosa wa akamugwanya ng'ebintu si byampaka nga biyigiriza abantu kubanga omuntu ledi yeno ledi omuntu ng'etteeka ng'olina okugiwuliza ate naate kati edda bwe tulifuna time tujja kwogerako ne ku Radio Uganda eyo kikatuwemu aka Radio Uganda time tulina aka Radio Uganda kati Radio Uganda kumpi yali nga radio ng'eyokka eriyo bweyogera ekintu tojja kiwakanya toyinza kugamba mbu kanya nentege ku gundi mpulire time yaayo programu zaabangako matalisi wabangawo matalisi ey'akawungeezi ate no nga batulimbalimba ng'agenda nagamba oyo
diba David Segawa nagamba abasuubuzi bonna basimbeera yini bazze okulanga ebintu byabwe ku radio niwe gomba n'okulingiza mu radio twabanga ne ziyodi zaffe abasuubuzi kati no gwe n'ogwogamba ki maama nga baalanganga obulango waalingawo gundi jugira ka salumpasi salumpasi anko Jimmy Saluti Beauty Saloon salumpasi kyapambalaso w'omuzigo kavumulira avumula endwadde zekumenyedde amangu omanye yakayimbaako sebadduka yajawayi kyapambalaso w'omuzigo kavumulira avumula endwadde ebintu ebyo obulango bwo bulaba mbunoonya nange tufu ebintu ebyo byetaagisa okuba nabyo mbunoonya naye nze nina obuyimba buno bwe baakubanga matalisi asooka abeewo matalisi bwe butyo obwo kati bwalingawo Radio Uganda program kwegambanga radio bweyogera oba ogeze nayo kulima nze waliwo omusajja program eyanyumiranga ku Saturday nnyo guni yagikolanga Ande Simon Kawesa erinnya nga alifunza nga yeyita Uncle Ask Ande Simon Kawesa ate nakitegeera luvannyuma ndi yali ategeeza kino amaze n'okufa Uncle Ask ng'agikola ku Saturday tulima tuli ku lubimbi ng'akuba ennyimba ng'ezaba Franka Mbalira alina oluyimba lwe yakuba baayitanga ndi kusanga n'empulira ddala nandi mwoyo kaakati Sande bwe yatuukanga walingawo program ng'ekolebwa Reverend Peter Bakaluba Mukasa mpulira yali ya ddiini ng'asoma obubaka obwo n'asoma era nga program jjajja ng'agamba bane mutegeka amasowaani tulye emmere program etuuse walinga ye y'abeemulago abeemulago eyo baba bagikolanga batya y'abalwadde okulwaza munno eyabeerangako akayimba ka Matiya Kyakamala amazima ddala kiruma eyo program buli muntu yagiwulira twaye atagiwulira era kyovala we mba ntambudde mu mirimu gyange oluyimba olwo nduyimbisa nnyo bawitanga okulwaza munnoowo naye ng'omusajja alina engeri gyabudaabuda omulwadde bagamba Kyakamala oyo yaliko omusawo yaliko omusawo bwempulira kyovala alina oluyimba lwe yayimba nga luwaana dokita bayita kazi ya dokita naye yakola emirimu emeka yaliko sakrisitiya ku kyaki omutegedde omugundi w'abagundi omusomesa ku kyaki yaliyo naye ndowooza bambi bwe bukakkamu obwo nga mukakkamu nnyo ng'abudaabuda omulwadde kaakati maama wano wajjawo ddi tumira kubeewa mmwe bagambe ngenda kusuuka omulwadde n'owulyanga ddala omuntu yakwasanga abantu ekisa kwegamba leediyo ng'eringanga somero kibiina nti kati kusomesa program kwegamba kimanyi leediyo ebeeranga ate bosi wa wakate kubanga taata n'abaana ne maama mwenna babasirisa ate mugigoberere naye abo yawalinganga komanda wakubiri ebyo ne butuuka n'owulira bwe bagamba nti bulango ne mwetegeka amawulire ne mwetegeka kati no nemala ebagamba leka tukooye tugenze kuwummula ne baggalawo nekage ne mugirinda ne mujjako bw'oba onoyanika ku manda nga tewaguze bulungi manda ng'ogenda oyanikako amanda ng'ogaanikako bayanikanga amanda ekintu kyakolanga owaye mbwe gabugumangamu ate amanda gali walingawo agavululanga ga Tiger Head ne Eveready bw'agaanikako nga gakala bino ebivulanga bikala ng'alizaamu ne National agaali ag'ekibaati ndowooza nga obunyogovu buno bwe busika era olaba omuntu akoze ekintu manyi bagamba olugero olubuganda oli yagenda n'agamba munne nti eddiba lyengo teriweeka mwana oli n'amuddamu nti nga nguli jjajja yaliweesa nguli gundi tugenda okumaliriza nga bonna bogambye bakola ki nga baafa olaba omuntu akoze ekintu bagambanga nti mbozi tebankadde awantu awo toyitawo weewale okugira towalaza mpaka oli amanda agaanise kimukoledde googedde kaseti zaffe ziri ezaalinganga ez'obutaala radio Sanyu radio National manda gaberanga munda gali mu kirankali jako kipayipu musooka n'ogateeka Mzee Peter Sematimba ono yazanya kumizanyo Sematimba simanyi bazanya kumizanyo nga yayimbako okuyimba nzijukiranga ayi ayina ennyimba ze Sematimba manyi aleeta Steve Gini mu kintu baali bakozi baabo mu Dungeon Dungeon Tours
Steve Gini, Shanks VVD, Simon Bess Kalema, Lasarobu, abona bali Charlie King, bona bali under Semat Production. Katana gitwala kutandika kugitambuza CBS yali yakola dde kintu kyecho. Yesebo. Enena ayimbako kayimba ka ina kayimba ke bayitanga Baby Chana oundi kwenda nkajukira kayimba group ne bakola ne group awo kati ate bamudukako ne bakola ne group awo the Gents eyayimba Cinderella nono muvubuka ali ebweru Titan takuba Cinderella rimba ndujukira era gwowulira gama mutima nze gunnuma so Shanks VVD Robert Baguma nate biseera ebyo nzijukiranga waliwo Menton Summer Menton Summer ba omujukiro mu twakolanga naye mu White Nile Menton Summer mutuwe abantu abasinga bamujukirako kitondere byafaayo bivaayo kitono nnyo Menton Summer era Menton Summer olaba tetujagamba nti yayimba nnyo wadde yakolako kitono naye yali yakuba endonga yagikubira nnyo mu machindi awo White Nile kuba bakolanga ne Orlando White Nile ku disco ya Vibration mpulira ne baine balubanga zikirabu ezo nezikirabu nazo zigenda ziggala anje balumanga nyo kirabu zine za wansi jajasi nansi Volts White Nile Bulisito kalijukira Menton Summer yali azali wa Busega ate no mwana wa munene wankwanga yatwa muzika Busega awo ne Menton Summer yajja n'atuula mu muyimbi omujamaika bujo yatuula mu bujo n'amutula mu bulungi kati ne bagenda bakola kombine n'empero Orlando ne bakola ekintu kyabwe kyali kyefaananyirizaamu ekya Chakademas ne Pliers ne lwaki ennyimba za Menton Summer zote zirabika teyali kodinga nnyo ayina album katalogo ye kuliko ennyimba 12 n'ennyimba zirabika ziringezi zeziri mu bantu nayo gera ku bantu be kati katalogo ennyimba ezo aleka bateekayo n'ebitali bituufu kubanga ebimu yagenda nga nakwata instrumento ziddaabo kudaabo n'abikolera mu bbaala ku mikisa ne balikodingira awo toyiza gamba nti ennyimba malipo olulirako olwani malipo nsanyusa okulaba malipo akatebe kaako malipo naluwulirako olimba olwo ennyimba ezo nzinoonyeza nayogerako n'omu ku bantu be ng'azirina UBC radio ko malipo lwaliko akatebe kaako malipo byaliko naluwulirako malipo kyala neighbor va ku mkyala wange yosagala ndabenga leka tuzirye nimba lwasikinga okuyita mu leka tuzirye kubanga tuzipakasa bayimbiranga nnyo tebali kodinga bulungi teyali kodinga bulungi ng'Orlando kubanga ate Orlando yagenda mu maaso n'ali kodinga Orlando Katonda yamuwa ekirabo ky'obulamu ne kakati akyaliwo n'ezimu zino zinakonkonazi azirikodinze juzi wano azirikodinze abadde abeera ku Lubaga Road awo Kabusu nga tanagenda mu America teyali kodinga nnyo Menton Summer so ndowooza tunaddamu ate ne tukola ki obasiibudde katubasiibulira tunaddamu ate ne tunoonyereza ku nsonga endala kale sebo katugende tukole risaachi y'abakongo abo abakongo tunajja mujja kubaamu abakongo ingala bakongo tugenda mu kikongo gye kyava yonna kyawamba wano nekiwamba wano ngate paka bakamiliyoni bwe bakigoba bwe bagamba naye balinyisa bulinyisa mutindo tujja tuuka waawo kale bannanga abatugoberedde abalabye vidiyo yaffe paka wano we tutuuse mwebale mutunoonyangako gye tubeera batuyita emboozi tebankadde mwami Banda Kabaalu abatumidde gyatuteekamu kasente mubeere bulungi mweraba